okutandikira mu ssaza Busiro abavubi b'omu bizinga eby'ebussi basattira oluvannyuma lw'envubu ezitannamanyika muwendo okubazinda era bano balaajanidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko okubataasa ku nvubu zino. Envubu zino zimaze ebbanga nga zijja ku bizinga bino ate nga bwe zigira ne zibulawo nga bwe zijja zireka zissa abantu kosa n'okwonoona emmere y'abantu wamu n'okutta ebisolo era mu kiseera kino abantu abali mu 30 zimaze okubaserengesa e Kaganga. Abatuuze abakulembeddwamu omuvubi Robert Mutagejja bagamba nti ennyanja kati bagidduse tebajja kulinda nvubu kubamalawo kubanga zazza ate ku luno nga nkambwe nnyo. Kati ya tanso tulaga nti ekomyewo ejja kumala kutta ate beekange kati ate manna yindi naye nga yatuuse envubu eno ekanga abantu life myezi 2 gimala okulinda envubu wano kubanga singira ddala okutta abantu baffe ekyo tukyeraliikirira nnyo era ffe lwe tugira bakonga esaleeti tugamba tuba ku bwerinde nnyo oba enattaani ate nga bwolaba ennyanja eno lwe lusuku lw'abantu abalinaanya amabalama olwo lusuku tolina bwokyebeera obutavuba mu mazzi n'olw'ensonga etusaba gye bujja tusaba wildlife batuulire ddala nga bazze mu bizinga bino ebisatu Bussi Kachanga kituufu n'ezinga ekyokuna babenga bakakkamu batuwere ddala obudde balinde ensolo mwamu 3 n'ensolo zirina ekizibu kimu zirina olumanyo nebwoziwa akadde zituka ne zikivaako era osolo gifuna nze nkuba omulanga nti twandibe tuyambibwa nga bukyali aba wildlife ababatuukirira mu bategeeze bwe mulumbi envubu okuyamba ku bantu gitta mutwalireyo ddala obudde emyezi 2 gimala ate n'okukwatagana ddala n'abatuuze n'okuliza abatuuze be babagambira ddala. Nyini ntebe w'eggombolola y'ebussi Mukalazi Charles ategeezezza bannamawulire nti balindiridde abasirikale okuva mu kitongole ky'ebisolo bajje bakwate envubu zino olwonna abatuuze balyoke bakkakkana emitima. Ekigambo ekikwatagana n'envubu kireetedde ddala obulabe eri abantu abali ku lubalama lw'ennyanja naddala embalama eziri ku kizinga Bussi, ku kizinga Kava, ku kizinga Zinga. Mu ngeri y'emu abatuuze basanze obuzibu era njagala okukubuulira nti abantu abakafa mu kizinga kyaffe kino nga bafa nvubu envubu essa abantu bangi nnyo envubu nnyingi zo ate byana zirina byana ziyinza okuba envubu nga 5 naye olw'okuba zirina ebyana zibeera nkambwe nnyo era envubu okudduka okuva wano okutuuka ku kizinga ekirala tekigitwalira ssaawa edduka n'etuukayo n'esanga gwe basanze naye ate teri abantu weewuunye yo ekola gwa kutta bussi era abantu balina okutya tusaba ekitongole kya Wildlife Authority kisobole okubeera nga kikwata mu nteekateeka enejjamu envubu ezo oba okuziga zeetingira wa wezisobola okubeera. Omumyuka omubaka wa gavumenti atuula entebe Haji Nuuru Njuki bw'atuukiriddwa ku nsonga eno akakasizza nti yalitegeddeko nti ddala envubu zitaamuuse n'agamba nti era yategedde nti abantu abasukka 30 envubu zimaze okubatta n'ategeeza nti agenda kutegeezaako ab'ekitongole ky'ebisolo. Nfunye ripoti nze nzifuna emabega eyo nti envubu zissa abantu bangi naye abahuwa nabawandiikira era ngenda kuddayo ndabe balabe engeri ki gye bayinzamu okutaasaamu abantu envubu kubanga bwe bangetta abantu ate si bakirungi bangambye nti baweza abantu 30 naye tugenda kukigoberera tulabe nganza akulya kubanga n'okutta abantu envubu nakyo kiri mu byakweyinda kwange era nze mbitwala n'olwekyo tugenda gezaako tulabe nti abantu babeera mu mbeera ennungi. Musaza Buddu abakulira ebyobulamu n'akakiiko akakulira okulwanyisa ekirwadde Lumiima Mawuggwe mu disitulikiti ey'Ekyotera bali mu kusattira olw'eddagala eryabaweebwa okugema korona okuggwaawo. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi yalina ebikirawo. Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okwongera okusimba amakanda mu ggwanga lino Uganda, abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ekyotera batidde nnyo ekirwadde kino olw'eddagala eryabwe okugema ekirwadde okubanga liweddewo nga mu district yonna ey'Ekyotera temukyali wadde ddoozi emu bweti. Akulira ebyobulamu mu district eno Dr. Edward Muwanga agambye nti abantu basooka kugaana kwegemesa kyokka oluvannyuma lw'okulanga ekirwadde kizeemu okusitula enkundi buto ate batandise okweyiwa ku malwaliro nga bagenda okwegemesa. Dr. Edward Muwanga agambye nti n'abaasa okufuna ddoozi esooka kati baagala ey'okubiri era n'agamba nti waliwo n'abantu abatali bannayuganda bava mu ggwanga lya Tanzania abaasala ensalo ne beeyiwa mu bifo awagemerwa eddagala lyonna ne liggwaawo. Kati bawanjagidde bebekulu ekikwatako okuva minisitule y'ebyobulamu okubayamba okubaweereza eddagala erigema abantu ng'obudde bukyali kubanga ekirwadde essaawa yonna kyandiddamu ate okweriisa enkuli mu disitulikiti eno. Twafuna eddagala doozi 3,700 okuva ebyobulamu okugema ekirwadde kino ekya COVID naye nga kati wetwogerera tetukyalinawo doozi n'emu. Abantu baffe bajjumbidde mu kusooka abantu bali tebajjumbidde naye oluvannyuma beesanze ng'eddagala balyetaaga ate era ndowooza bwe balabye nga tewali muntu bagemeddwa n'afuna buzibu
nabo obuuza ne bagamba katujumbire kati ekizibu kye tulina kwe kuba nti tukyayina erimu erya COVID ate nga abantu kino na misana batukubira amasimu beetaaga ddagala naye tugezezzaako okutuukira minisitule y'ebyobulamu era nga naye tusuubizza nti mu bbanga eryawala bajja kuba batuwa eddagala naye okusoomozebwa okuliwo nti ate abamu be twasooka okugema doozi eyasooka doozi yaabwe ey'okubiri etuuse naye ng'ate tetulina ddagala. Tusabira minisitule y'ebyobulamu okulaba nti etwanguyizaako abantu basobole okufuna doozi yaabwe ey'okubiri n'abatannafuna nabo bafune doozi esooka. Kwa CBS FM nze Sose Chimpirwazi Kyotera. Ate musaza Buweekula nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kasanda Kasirye Zimula Fred awanjagidde gavumenti okwongera ebikozesebwa mu malwaliro kiyambeko okutaasa obulamu bw'abantu mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Kasirye Zimula Fred okwogera bino abadde akwasibwa emmotoka ey'ekika kya ambulensi ebaweereddwa okulanga basaabaza abalwadde okubajjanga mu masoso g'ebyalo batwalibwe mu malwaliro okufuna obujjanjabi bataasa obulamu. Wano waasinzidde n'akukkuluma olw'okumala ebbanga eddene ennyo ng'amalwaliro agasinga obungi mu kitundu kino tegafiibwako ekiviiriddeko abantu bangi okufiirwa obulamu so nga bawa omusolo mungi nnyo ddala. Kasirye agasseeko nti ng'oggyeko ekyokubanga abantu abasinga obungi bali mu byalo ewala ddala nga n'amakubo mabi naye n'entambula ebasobola okubajjayo okwatuusa ku malwaliro ebiseera ebisinga ebakaluubiriza bya nsusso olwo ne bawunzika nga bafiiriddwa obulamu. Awadde ekyokulabirako eky'omu ku mulwadde yafiirwa mu kkubo bwe yali ng'addusibwa mu ddwaliro Mtyana bwe baali balemereddwa okumukolako okumuwa obujjanjabi ku ddwaliro e Kasanda kyagambye kino era kyava kukubulwa mu mmotoka. Tuli ba mukisa okufuna ambulance mu district yaffe naye era nze mujja kunzikiriza nsigale nga ngamba nti mu nsi y'ebitamala nekyoteekeddwa obuteekewa okufuna era bakulaba ng'oli ku maviivi nga weebaza. Eyo nsi ya bitamala era Uganda yetusobola kujawula ku mawanga malala galina bitamala. Nze ng'omuwi w'omusolo akoze obulungi omulimo gwange n'ensasula omusolo mwaka ku mwaka nga nkyayina eddwaliro ng'eri e Kasanda nga nkyayina eddwaliro ng'eri omu Kiganda emyaka gyonna nga terina ambulensi nga nzijukiramu na lumu omulwadde eyajja wano abasawo ne balemererwa ne bamulikomendinga omuweereza Emityana n'afiirwa mu makubo ng'agenda kubanga anoonya entambula emutwala mu ddwaliro teriiwo naye nga nze nkira ku makya n'ensasula. Nandibadde ndowooza nti gavumenti eno ng'eweereza ambulensi yandiweereddeko n'ekiwandiiko ekyetonda. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Essingo. Ate mu ssaza Mawogola abamu ku bakozi ku kitebe kya disitulikiti e Ssembabule ababadde batakkiriziganya na nkola eyabadde akulira eby'ekikugu n'abakozi e Ssembabule bakoze akabaga okumwekulisa oluvannyuma lw'okukyusibwa n'atwalibwa mu disitulikiti endala. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito kalukuviire ku ntono. Abadde kawa district eno Wire Batalingaya akulungudde Essembabule emyaka egiwera ddala ena nga kati yakyusiddwa ministry n'atwalibwa mu district ey'Ebushenyi olw'ekifo kye ne kiteekebwamu Mariki Mahaba. Waliwo abakozi abakulira ebitongole n'abalala ababaddirira abasoba mu 20 ababadde bateekamu okusaba kwabwe okuwummula amangu n'abalala okulekulira emirimu gyabwe nga bagamba nti Wire Batalingaya abalemeseza okukola obulungi emirimu gyabwe ate nga yeekubira nnyo naddala ku ludda olw'abakyala kyokka ono okuva lwakyusiddwa wano beekubye endobo era bategeezezza ng'okusaba kwabwe bagenda okukujjayo okuva lwe bafunye mukama waabwe omulala. Bano akabaga akokumwekulisa bakakoledde ku kifo ekisanyukirwamu ekya Central Pub mu kibuga ky'e Ssembabule ng'ano banywedde omwenge kumpi kwagala kugumala mu madaala so nga abalala bakubye embuutu n'okwesanyukira mu bifo eby'enjawulo. Bannamawogola Kaawa ono Wire Batalingaya tebajja mwerabira bwe yeegatta n'eyali RDC Nixon Nwagaba ono nga yali yeeyita Kabuyessaako abadde ssentebe wa disitulikiti eno eri Muhumuza ne bakozesa n'okuzimba ku ttaka ly'Obwakabaka ku mbuga eno awatali kukolagana na Bwakabaka okutuusa kkooti enkulu Masaka okuwa ekiragiro okubayimiriza. Wire Batalingaya si asoose e Ssembabule abakozi okukola akabaga ng'akyusiddwa nga ne yali Kaawo Simon Bimbona naye baakola akabaga okumwekulisa. Wabula ye Kaawo agamba nti bano ababadde batamwagala beebo ababadde bataagala kugoberera amateeka. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano e Ssembabule. Okuddayo mu ssaza Buddu Gombolola 2 mu disitulikiti y'Ebukomansimbi zoolekedde okugatta ekitebe ne Yafeesi oluvannyuma lw'eggombolola zombiriri obutaba na kifo we zigenda kukakkalabiza mirimu gyazo. Eggombolola zino kuliko Butenga Lulo kw'ossa ne ginnayo eyakatondebwawo eya Butenga Town Council era nga bannyini ntebe baazo baagala emirimu bagikolere mu mpalo ku kitebe eggombolola enkadde w'ebadde ekolera. Eggombolola ya Butenga emaze emyaka n'ebisiibo ng'emirimu egikakkalabiza ku mbuga y'eggombolola y'Obwakabaka
myaka eya Musaale Butenga kyokka disitulikiti y'e Bukomansimbi bwe yatondawo amagombolola amajja ekitebe bano kwe babadde kyasigadde mu tawuni kanso empya olwo Butenga lulo bo ne basigala mu bbanga. Meeya wa Butenga Town Council Mukiibi Francis awanjagidde omwami wa Kabaka ow'eggombola ya Musaale Nyanzi Joseph abakkirize amagombola gombiriri gasigale ku mbuga okwo bagira bakolerawo emirimu gyabwe nga bwe balinda gavumenti ya Uganda weenaabaweera ensimbi bazimbe ebitebe byabwe. Town Council yaffe eno mpya eyina ebisoomoozo bingi nnyo. Ekisooka tetunnafuna ofiisi yadde tugenda kukola ki kusaba Musaale atukkirize tubeeremu naye tetulina ofiisi. Bira byonna byemulaba bye tulina ebimu bya ruro era kyemmanyi bonna abafunye ofiisi yabwe naye tujja kubagamba tujja kusaba ne Musaale atukkirize tuba tusabe FMB bwe batutudde nga bo tebatuula bwe batuula nga naffe tukola ki kale n'olwekyo tulina okukola ki tulina okulaba nakyo tukikola ki tukirwanyisaako. Butenga Town Council balina ettaka lya mirundi ebiri okuli eriri mu kabuga ak'e Butenga okuliraanira eddwaliro kossa eddala eriri esseera nga ate aba Butenga lulo bettaka balirina kanoni mu muluka gw'ekisiita nga byonna byerereza okutali yadde omuzigo ogumu era kaakano bateze engalo gavumenti ebawe ensimbi bazimbe. Nga tukyali mu ssaza Buddu Meeya wa Kalungu Town Council mu disitulikiti y'e Kalungu John Kiragga alaajanidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya Umeme kisale ku nsimbi abantu ze basasula okuyungibwa ku masannyalaze abatuuze mu Town Council eno basobole okugakozesa okutandikawo emirimu gye bajjamu ensimbi. Meeya Kiragga John ategeezezza nti bangi ku batuuze naddala abavubuka baagala okutandikawo emirimu omuli okwokya ebyuma okusala enviiri saako okutunda ebyokunywa n'emirimu emirala nga beeyambisa amasannyalaze kyokka nti ensimbi ezibasabibwa okuyungibwa ku masannyalaze nnyingi bulala bw'ogeraageranya n'ebiseera eby'emabega nga kiviiriddeko bangi ku bannakalungu obutaganyulwa mu masannyalaze gavumenti ge yatwala mu bitundu ebyo. Nga amasannyalaze gano agatambula mu byalo nga tegannaba kutambula abantu baffe baali babakonekitinga ku mitwalo 18 olunyuma mita. Naye mu kiseera kino omuntu ateetaaga muti yeetaaga emitwalo 676 n'okudda waggulu okusobola okufuna mita. Oyo yeetaaga omuti ogumu luli yasasulanga emitwalo 4 mu kiseera kino obukadde 2.7. N'olwekyo ezo ssente abantu baffe tebajja kusobola n'akamu. Tulowooza nti gavumenti engeri gye yali nga efubye n'ebunya amasannyalaze mu byalo kyali badde kituufu na kwongera kusalako obusazi ku masannyalaze naye kaakati ate baagongeza bwongeza. N'olwekyo gavumenti njagala ogisaba ng'omukulembeze wa Kalungu Town Council nti mwetunulemu mangu ddala ebbeeyi y'amasannyalaze mugisaleko units zibeere nga zisasulwa ku bbeeyi ntono ate ne connections zibeere nga ziri wansi abantu bonna basobole okubeera nga beeyunga ku masannyalaze. Mu ngeri y'emu Meeya Kiragga John yenyamidde olw'amasannyalaze aga 3 phase agayita mu kitundu ekyo agaluddewo okuweebwa abatuuze ate nga bangi baasasula dde ensimbi. Abantu basasula dda 3 phase abamu bagula transformers abamu ne basasula ssente empitirivu. Ssente ezo zibaba abantu bazijjena mu mabanka naye basasula omuntu n'amala emyezi 6-8 mumugamba timuyina mita. Obwo bunafu bwa kikaaki mbasaba banyabo ne basebo mufube okulaba nga abantu bamugira mu bakonekitinga direct bagirenga bootanga bwe mubala naye emirimu gyabwe baleme kufiirwa bintu byabwe bateekayo ebyobugagga byabwe. Omuntu n'asasula ne mumutambuliza amasannyalaze ne gatuuka n'amala omwaka mulamba bw'ogendayo nga bagamba nti mita zikyali mu UNBS bakyazikebera mutindo agifuna yeetaaga miliyoni namba okugiteekamu ng'enguzi asobole okugifuna. N'olwekyo enkola eyo banyabo ne basebo tejja kutuyamba era tejja kuyamba. Gavumenti ngisaba eyitire mu bambega baayo basobole okubeera nga banoonyereza ku nsonga eyo abantu basobole okubeera nga babayunga amasannyalaze ng'omuntu olumala okusasula amasannyalaze bamuyunga mita zibaayo ne bazikweka ate abantu ne batandika okubajjako ensimbi empitirivu naddala ene waffe Masaka Kibinnyo. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalungu bali ku bunkenke olw'akawuka ka Mukenenya akeeyongedde mu disitulikiti eyo nga mukadde kano Kalungu yeesinga okubamu abalwadde ba Mukenenya mu bbendobendo eri e Masaka. Bano okweraliikirira alipoota ku bulwadde bwa Mukenenya emaze kulaga nti obulwadde bwa siriimu katira bweyongedde nnyo e Kalungu okuva ku bitundu 6 ku buli 100 ne budda ku bitundu 10 n'obuwuzi 5 ku buli 100 ekitaddewo obunkenke obw'amaanyi. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukiibi Kaamaadi asabye bannakalungu naddala abavubuka bongere okwerinda ekirwadde kino. Wendaze baŋŋambye Kalungu okuva MPG mpaka eri ku boda yesinga okubeeramu obulwadde bwa siriimu. Akati ne tubasaba nti abantu mu mbeera gye tuwangaliramu naddala mwe baganda bange abavubuka tutereezeemu ate ffe abalwala tugende tufune ki kubanga likola ki
naye tujja kuggwawo buli bantu 10 e Kalungu omwalo ogwakamunga Lukaya mu town Bulingo Kalangala abantu 10 n'obutundutundu 5 ku buli 10 kituli balwadde naye tukyuseemu mu kitusobola okubeerawo twagala okulaba ku nkyukakyuka omufuta nyumirwa nkyukakyuka so tulabe nga tufunamu akaki akabeera ak'enjawulo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.